Eri atannawasa atannafumbirwa biki by'olina okuba ng'okola mu kaseera ng'olindirira okuzuula oba okuzuula omwagalwawo. Babuuzaako mwenna mikwano gyange amanya gange Nzerukomwa Jonathan bwe guba ng'omulundi gwo ogusoose ndi musanyufu nnyo osobola okugenda ku Facebook noonya Jack Online Ministries yingira Facebook group eyo tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu obw'ekikristaayo oba olina ekibuuzo kyonna ekikwatagana ku Bible kiteeke wansi mu comment section obufumbo wamu n'omukwano. Leero nziza okugabana naawe biki by'olina okuba ng'okola mu kaseera ng'olindirira omwagalwawo. Ekisooka sooka weezuule buli muntu yenna Katonda alina ekiruubirirwa lwaki yamutonda n'amussa ku nsi. Zuula okuyitibwako era otandika okukola. Omuntu ajje okulaba ng'akulaba mu ki ky'oyagala era ki ky'okola. Ajje ng'azze kuwagira so si kukontana n'ekyo ky'okola. Kubanga singa okizuula ng'omaze yingira mbufumbo kiyinza okukontana n'ekyoli gw'ofunye era gw'oli naye mbufumbo. N'atakuwagira kitwala mu maaso oba n'akituulako butuuzi oba n'osalawo okukyerekereza osobole okuwagira ekikye gwe kyo n'okyeresa okusobola okukuuma obufumbo. Abakolinsi ekisooka essuula ey'omusanvu olunyi lwa 3:2 lugamba nti naye njagala mmwe obuteeraliikiriranga atali mufumbo yeeraliikirira bya Mukama waffe bw'anaamusanyusanga. Kati gwe bw'obeera nga tonnaba kuwasa okyayina eddembe ddene nnyo okubeera ng'amaanyi go gonna n'obusobozi bwo bwonna obussa mu ekyo Katonda kye yakutondera okukola. Oli akusange ng'azze kiwagira so si kirwanyisa. Ekyokukola ekyokubiri sooka weetikkula omugugu omanye nti nno abaakusobya abasonyiwa n'ebiwundu byawona naye omutima gwe guba nga gukyajjuddeko obusungu obukyayi tosobola kwesiga muntu tosobola kuwaayo omutima gwo gwonna era eri omuntu omulala n'olowooza nti bw'onooyingira mbufumbo ojja kgenda n'obwo obusungu. Omuntu ono ne bw'anaakola ebirungi bingi naye n'akolayo ensobi emu ojja jjuliza boyfriend wo bye yakkola oba taatawo bye yakkola naye ng'ate omuntu ono wanjawulo. Sooka omale okuwona olyoke obeere nga weetegekera ebyokugenda mbufumbo. N'ekyokubiri sooka ofune empisa ey'okukwata ssente kubanga obufumbo obusinga busasise lwa byanfuna n'ennyomba ezisinga mbufumbo bya ssente. Naye yiga okuseevinga oba okutereka ssente kwataganya amabanja go amabanja gakendeerere ddala obeere ne ssente ku akawunti yo oba wonna wozitereka n'ebintu by'oba otaddemu ssente okusinga obbeera nga tomanyi ngeri gye bakwatamu ssente. Ekyokukola ekyokusatu oli musanyufu bw'obeera mu mbeera ng'olina katini owulira nga kakumala ne bw'oba nga toyina towankawanka. Teri muntu n'omu ajja kusanyusa 10 ku kinnaakyo ate bw'ogenda mbufumbo kiyitirira. Bw'obeera ng'oli wekka naye nga toli musanyufu ojja kusitula obusungu bwo oba n'obutali bumativu bwo obusiiga omuntu gw'ogenda okubeera naye. Obufumbo bwonna bubeere nga bujjudde obutali busanyufu obutali bumativu wajja bulwawo essanyu mu bufumbo. Sooka obeere musanyufu ng'oli wekka n'obufumbo ojja bufuula obusanyufu. Bafiripi 4:11 n'olw'12 lugamba bwe luti si kubanga njogera olw'okwetaaga kubanga nayiga embeera gye mbaamu yonna obutabaako kye neetaaga. Mmanyi okwetowaza era mmanyi bwe kiba okuba n'ebintu ebingi mu buli kigambo ne mu bigambo byonna. Nayiga ekyama ekiri mu kukkuta ne mu kulumwa enjala kubanga n'ebingi n'okuba n'obwetaavu abimanyi byonna. Gwe manya nti enjala weebeerawo ndi mumativu bwe mba nzikuse ndi mumativu bwe mba sirina ndi mumativu. Yiga okusanyuka bw'obanga toyina ssanyu mu ggwe teweetaaga muntu mbulamu bwo kubanga naawe ojja musiiga obutali busanyufu temujja kukwatagana mujja kwekuuba ebbanga. N'ekyokuna kino kibuuzo okuza ekimala sitegeeza nvi oba kumulisa naye omanye ofuga obusungu. Obusungu tobuwangaalizaako bbanga ddene kubanga bino bye bigenda obbeerawo mbufumbo buli lunaku. Bw'obeera ng'otereka obusungu ebbanga ddene ebinyiizo bingi bijja kwegatta omalize nga onobyeyo. Bakolinsi ekisooka essula 13 olunyi lw'okutaano olugamba bwe luti okwagala tekukola bitasaana tekunoonya byakwo tekunyiiga tekusiba bubi ku mwoyo. Bw'obeera nga gwe oyagala kikyo kye kirina okuyitamu ebbanga lyonna nga toyinza kwerekereza okole eky'omulala ekisanyusa omulala neera tonnaba kwetegekera bufumbo. Bafiripi 4:26 lugamba bwe luti musunguwalenga so temwonoonanga
enjuba eremenga okugwa ku busungu bwammwe tonyiiganga kuyita mu lunaku lwonna olw'ensonga okyanyiigidde ensonga neera oyagala munna akirabe nti wanyiize nnyo era toyagala musonyiwa. Bafilipi 2:3 temukolanga kintu kyonna olw'okuyomba newankubadde olw'ekitiibwa ekitaliimu wabula mu buwombeefu buli muntu agulumizenga munne okusinga bwe yeegulumiza yekka. Gwe bw'onyiiga n'olowooza nti ojja kkanyuga amasoppiki ettivi ogyase tonnaba kuyiga kufuga busungu bwo. Sooka weekoleko omanye nti bwe nnyiiga nkola ki neera nnina kukola ki olyoke obeere ng'okimanyi nti weetegekedde obufumbo kubanga obufumbo mulimu obusungu bungi. Bw'obeera nga bw'onyiiga olina kyoyonoona ebintu by'omusajja oba ebintu by'omukazi ojja byonoona byonna biggweewo kubanga waliyo obusungu bungi nnyo mu bufumbo. N'ekyokutaano vambulirirwa munno weefuge. Tolowooza nti bw'onoogenda mu bufumbo lw'ojja olekerawo okwenda olw'ensonga ofunye omuntu gw'onoobeeranga naye. Tandika okigezesa ng'okyali wekka kubanga n'okunoonyereza kulaga nti abantu ababadde bonna mu bufumbo okumala ebbanga eddene beegatta wakati w'essaawa 2 n'essaawa 3 mu wiiki ennamba. Kati ebbanga lyonna onoobeera ng'okola ki? Ekitegeezo ojja beera ng'otabaala kubanga kye wamanyiira. Katandika empisa eyo ey'obuteegattagatta na mukazi yenna ne bw'onootuuka mu bufumbo tojja kikola. Naye kati ky'oli mu kukola oli mu kusiga ensigo gy'ojja okukola mu bufumbo bwo. Ojja beera omaze okkimanyiira nga kifuuse empisa yo. Lwaki omenya obufumbo bwo? Lwaki ogenda n'omuze omubi mu bufumbo? Obuzibu bungi nnyo obuli mu kwegatta nga tonnawasa era nga tonnafumbirwa. Bw'obanga vidiyo eyo tewagiraba genda mu Jack Online Ministries eyo Facebook group ginoonye wansi awo. Naye ng'ekimu ku byo ojja tandika okuba obufaananyi n'obukodyo bw'abano bozze nga weegatta nabo otandika obugeraageranya ne mukazi wo oba ne mukyala wo omulungi mu bifo ebirala byonna olabe nga tatuukiriza bisaanyizo ebyo oba obukodyo obwo otandika omwekaanya. So ng'ate naawe omwami tosuubiza muntu nga togenda muwasa. Kabeere ng'omukyala olaba nga yeeyeereeta naye nga gwe toyagala muwasa neera nga tomwagala tomusuubiza tomulimbalimba. Lokola omutima gwe muwonye oleme mumenya kubanga singa ekyo kyokola bakikola mwannyoko wandiwulidde otya. Timoseewo ekisooka essula 5:2 lugamba nti abakyala abakadde bayise nga bamaama bo, abawala abato bayise nga bannyoko. Kyoyagala bakolere mwannyoko nawe ky'oba okolera omuwala oyo. Mu Buulizi 5:5 egamba teweeyama kintu nga tokituukirize. Katusomeyo. Waakiri olemenga okweyama okusinga okweyama n'olema okusasula. Bw'obeera ng'ekintu tokikole tomuwase muleke naawe bye bajja okukola mwannyoko. Mwebale nnyo okubeera nga mulaba vidiyo zange. Mukama bampeere nnyo omukisa. Okuba nga omulundi gw'ogusoose genda ku Facebook noonya Jack Online Ministries JSC. Yingira Facebook group eyo tuba tuddamu ebibuuzo bingi nnyo ebikwatagana ku bulamu bw'ekikristaayo wamu n'obufumbo. Mukama bampeere omukisa. Tudde mu vidiyo eddako.